Amugulikeyo mu weekend yasoose nga batugudde abaana bagugo bakyekoze omukulu bayategeera atya nti kagulewo amabaala ne boda ya gatuna bagigule ekyo kyali mu plan kubanga bunyukama bungi mu mabaala abaana beyagala abaana bakuze bukuzimu mubadde mubitemu bunyukama bungi abaana babaddewo nga netemubafaako bufiika bunyukama bungi bunyukama buyitiridde bungi buzibu bunyukama nogenda otuuka n'olaba abanange obuva nti mwe buyita wano ogenda okulaba kati ogenda okulaba kati ninnyo ng'omukonyoto ku kiwato ng'omwala era amasinyazi bino bibuuza ti tegatumala ayiswa kati tugalina tugenda gafuna naye gwe manyi nti bagambye ekiri ku booda wali eri tuli abaana nva mu biri bade basobola kubereeta kale emmotoka gyolina edduka emisinde gendayo bo benyini olaba wano ekkololo bagiyita atmosphere kati eyo yentabire nze mbalagiridde kati oli balagiwa mu wiiki eyo eyakisukkulumya bino bayadde bekoza botanyongeramu 15 abazogali nti bannayuganda booda bale kuziggula kabayuwe kaŋŋonde ekigodo olaba booda bwemukozesa ekigodo buli kyakaliga ekigodo wano kyekituufu omukulu yamanya nti webaggula gatuna ne mabalagano genda kuba maggule walayi byakonecting anti school fees abantu bagenda munywa mwatandika era olungamba nti mwine enyota jasi mwawukuuka buwukuusi gwe ne muhanji muli wawukuufu tubeere mumaolugambolo kusaasira tayinza kusukka wa kusaasira mwina mukusoka gye mbadde mwogerako ewana ya Michael Rose mbadde wali nga njiwulira Michael Rose omuyimbi gwe bamukasukirako bali bamuyita Gin Wine Gin Wine yali azze nga abagundi John Walker be bamuleese ate gundi tebamunoonya yasaba the day before bamukasuka okumujja ku stage yali amumiitinze ne bakolamu ne practice babiri wabula ba bodyguard abali ku stage tebabanyonnyola nti tulinayo surprise act okuva mu Uganda amaze ebbanga ng'azinanga ono era Gin Wine yadda mu kasonda n'aseka twalina munyonyo nga bamukasuka ebweru kusibweru ku stage twali munyonyo Gin Wine siwadda naawe mbuze lwa myaka 18 kati lwaki Gin Wine yali aseka anti yali takirabangako omuntu gwe yabadde naye ejjo nga n'abategesa ali nabo okulaba nga baze ku stage bamukasuse kyamwewuusa yaseka busesi nga nakikkiriza kati abategesi tebanyonnyola kubanga jjukira ono yali avudde bweru singa atuukako wano obuzibu bw'abategesi kati babotegati babagamba bali babiri nti mwe mulina kukuumaani ate kanjukira bebanabakola bebana ababotegati abemakindi abo bola bebapangisa abo babeera abawuba bennyini abo kubajja ababiri abakuuma yaliwo ebiseera ebyo yaliwo yali anda sempijja naye nga tebanagiyita wuba naye nga sempijja alina abakuuma be tone sempijja oyo kiyenje kati Gin Wine bwajja ku stage nga surprise ayagala ayingire watandikosika stroke ze kabakulu ngo tebakutugambye ne bakasuka eringa kasasiro naye ate babawunsa bano nabo babeeremu bali bakola mulimu gwabwe naye ng'omuntu omumanyi Michael yali abuze emyaka emekembe nekitali ekyo bwomanyi tasobola kutuusako omuntu muzibu omusajja ne mumumanya ng'ali mu kukola kambaka ye mwe ne mumuera bwe twogerera saawa zinali Dallas yes yava mudda mu Uganda ali Dallas Michael Rose yava mu Uganda akola mirimu gundi pampa bichebe webityo kale musajja talent ngene tugifiirwa kaleera yagenda bwe akola ne video gama pampa biki genda kwaddako kusaasira umwana kusasira ngo mwagade all right okay kangende ko kusasira unfortunately ebintu bino bibadde bijja byeboneka
Kusasira yatugamba mugagga muvundu n'agula ebyalaani ebyali bisukka mu 15,000 ebyalaani n'atulaga sente mu motoka yali atega yali yetega gwe bategulula ndowooza. Kusasira n'agenda ye wansi mu ghetto ng'alina ebyalaani empiso kwanso wolodingi agenda awa abantu mukitegeera kumbe sente mbugazewoze mu banka ekyamuviirako n'otunda emmotoka y'ejjuuzi naye yali azewoze tezaaba buye yali atega oteke embalirira bakole ekyo kyatuuka ne ku Brian White sente zona yakoleza mu Arua zaali tezivudde eri akyabanja nakati kati abo abaana ebintu bye bajja babirabako naye era ne basigala nga bakola ki ne basigala olabya munmakabina omuggo ogwo kakendedde kati akaaba agamba aluzinze emikwano bafanzi famire n'ebintu ebikalu embaga gye nabadde mpulira nti bateekateeka mbaga n'omwami embaga yaabwe mpozi nga bagenda kukolera kanibasala ebiki ebyo naye nga ekyembaga nzijukira newe twali ku birthday y'omwami yali yeesikamu anti kati Kusasira ye mwami ewaka ye mwami wane emunyonyo ye mwami atya kati bw'abanga ye mwami ayimirire afuuyise ekisoboka ayimirire afuuyise bwamanyi n'ebibyo so kakati ndowooza alabika omukyala amugamba sente zikededde waaka ezekyemisana tetukyakirya koyeka neekubira endulu esente zali nakozesa jinjizimpe era akantu keyakuyogera akansanyusiza yali amanyi nti President Museveni yekamala byonna nti wadumira tiwaladdamu naye kirabika waliwo amuduumirirako tekiggwa bwadumira nga wabawo omulala aduumira ne rent nadduka nga bamubanja we bali bakolera ebizibu wali bapakisa wano ku kibaati waggulu yagwa ne rent ne basigala nga bamubanja naye ekizigo ekyo yakola bubi nnyo okukijjawo ate nga nezesaswalari zaali zibuze ate sente zona zagenda eri naye yagenda tamanyi eri tubasirikirayo mannyo naye muhaji awangaaliddeyo obwaye muhaji yali agenzeeyoko tugende kwagwayo gyasiiba sinatabireko mikwano olunaku lwajjo Karo Kasiita yasanze fefebusi n'atuposera alugamba guess who have baptized agudde mu gwimwani mu fefebusi nemugamba iyo naye ngaate ogamba otya nti omuntu omubampinze ini ate ngaolwedde musula mwenna kati ebintu olwafuluma batandise okweraga omukwano ogwaddala batulaga nti kati babeera bonna tebava ku otosipa bawuga babiri buli badde beekweka bagikozeseza nga chance mujjukira ebyalina Rose ne Gundi nedda Andre nti nabyo byafuluma ne batandika ofulumya enyimba kati ne bano kyebaliko okitegeera ne bapapa ne bafulumya naye nga audios baŋambye Karo Kasiita yazitadde ng'omulenzi ati okwerabisa mu yemamaaza ko ye kankuteke ku kito Karo Kasiita nutrients ezaki anti mono yamalamufuna kogejja tulaba nti agejja toluyika muka audio nga mugamba akayagako bakalese agejja matama afuwa image ya fefebusi mwe tumumanyiddya yakyuka wali engejja yalinga yalwala obulwazi amambuluga kyonna kyekiri mwe mukalubye ebigodo olabe nga onjogerawo yakyogeddebo sagala naye ate kupa wadeko basatu nedda akabasobola kamano namutwalayika mu kooti ebyonoti nga mubutabe ebyo yakola atya yagejja naye bambi yandikoze naddayo afune sirimingi yeyite addeyo mu gundi smallest rapper olunaku lwali tugenda kuba n'ekivvulu kigenda kubeerako abayimbi bangi yes olunaku lwa mande tugenda kuba n'ekivvulu nga kiriko abayimbi bangi nnyo tugenda kubeera kagga kutandika sawa 12 paka budde ku makya yes kyabwerere okuva kutandika sawa 12 ez'olweggulo paka enkeera ku makya then tuyingire service nga tujjukira Omugenzi Radio jjukira Omugenzi Radio olwaleero ekiro lwe bagenda omukuba afe enkya no bamukuba like 3 nagera mu ddwaliro bamutuza mu ddwaliro ekiro kyaleero bamutuza mu ddwaliro ne bamutwala wano n'afa nga mujja ensaako naye balaga nti okuziza yafa anyway
ekyo ko kimanyi sikimanyi ekyo nze kanjogere kyemmanyi kati yafaaki yafa then nga mututte mu ddwaliro naawe naye nga abayimbi bajja bagenda okubeerako ndabyeko line up nene nnyo babakoledde atuwaka bonna bali committed buli omu yesunga agenda kuba stage already eri bagizimbyeyo dda ejawu that's the entertainment gundi ekibiina ekitwala aba entertainment ejawu ng'ogasseko ne famire y'omugenzi samisa kisemakula yabitaddemu omutwe wike benda yacontributinze ono yali manager waabwe ono anywe nnyo chaga yabitaddemu omutwe so ne ba B2C bambi bags naye nga ku line up tulinako Edikens agenda performinga Semakula agenda performinga Aerial Disc oyasala akalevu nga aka radio no kamukubiza empye eziwera netawulira MC tekuli mugeremu emusingire wamwe wa radio yali MC gundi Spice Dan agenda performinga Palazzo Bitone Saha Ready Pantoni nga kuvasa 12 ezoregulu abayimbi banji paka nkera ku macha B2C Wizo Kasita Jasmine Bafana kati ekagolete kafyu boyito okutuuka bitooke baneiba babesudde nga kafyu waaki mpozo n'okwata bitooke bagenda kuyimbira omugezi omuzimu n'abantu begundi n'abaana babazze bwefanga zabanzika ku Square mwe kulingana mu kabuli atogenda ku kivulu kye kamuli mujja ku Square mbere nga mukuli bwafanga tulina omutekako Rolex ebijanjalo n'ennyanya embisi dasi wakati tuweke waliwa mpelizano message nti Fefe Busi yali alianyo Rolex Rolex dasi ngaji ndio yali agezeko alianyo Rolex kasita